Nkwaniriza nnyo mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Ggulu yabadde wezeza milimitaazi 2.5, Soroti milimitaazi 5.1 so ng'ate ey'omu Masindi yabadde milimita 1. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa ekireetedde ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi enkuba okukendeera. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebiri Masindi, Jinja awamu ne Masaka okubeerayo n'oluwandaggirize so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonya mu Kaseese, Kampala awamu n'ebitundu ebirala so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememula. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 32 mu kitundu ekyo eky'ekitugumu. Kampala n'emiryango tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so ng'ate yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Dar es Salaam, Mumbai ne Amsterdam tusuubirayo enkuba okutonya nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu so ng'ate yo mu Kigali tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde oba obw'ekinnyikagobe. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Micheal.